Gemanya webali nnyo kubeera nga twekumirako yensonga lwaki naffe tugisigala nga wamma tukuwa ebiyizi byennyini ebikusanyusa. Nkwaniriza nnyo gwali mu nsi ez'enjawulo, Abu Dhabi, Saudi, abali mu America, abali mu USA, abali mu Uganda, nammwe abanjagala ennyo mitwalo 4 mu something. Guno omwezi katusabe nnyo guggweko nga tuwezezza emitwalo 5. Otherwise tobeera tuli proudly powered by Biva Organic. Bano naggamba enamba yaabwe eri 0752 nga buli week tujja kuba tumufunanga atubuulire ku ndwadde ez'enjawulo ze mulina. Singa oba okomenti nze kiba kijja kunnyamba muwa ekibuuzo kyo Dr. Richard. Tuli proudly powered by ne bannaffe aba Marus Bridals basangibwa ku Anet Plaza. Bano batuusa gomesa ennungi ezambalibwa abakyala abaagala okulabika obulungi. Enamba ya Marusi mwennyini eri 0702-68505. Yiyi namba gy'osobola okuba nga ate omufunirako bw'oba oyagala amagomesi amalungi. Kale olunaku olwaleero twagala kutunuulira abamu ku baana abo abato ennaku zino nga be baliko be ba inspiringa abaana abavubuka mu ngeri emu oba endala. Tutandise ne mwana muwala olunaku olwaleero, tutandise ne mwana muwala Brisha Cash. Brisha Cash bawa muwala muto banji nnyo bali inspired by her, naddala abaana bambi abakola ba housemaid oba abakola mu nju z'Abawarabu, olw'okuba nti muwala muto ali so talented. Naye ensonga gye tugenda tunula ku lwaleero yeeyo ekifaananyi kye kirabika kitya eri abantu. Banji nnyo bavuddeyo ne bagamba Brisha Cash, abamu bagamba abanyumiranga mu mbeera ye ey'obwa tomboy, abamu bagamba nedda twali yagadde okulabako Brisha Cash ng'ali mu kifaananyi kye ng'omukyala oba ng'omuwala bw'ateekeddwa okuba. Ngenze maaso n'okuba nga ate balaga videos ezimu ze tukola ne Brisha Cash ng'akola makeup, nga bamukolako makeup. Oli waddemu commentinga ku 10, njagala commentinga ng'omwa Max how she looks with makeup, how she looks nga muwala ataddeko makeup. Tewerabira bwe kijja ku kintu kya makeup tuli proudly powered by Gabrisas. Bano ba Gabrisas mwana wa maama tebazanya best in Sweden, balina n'edduuka wano e Uganda. Gwayagala ayina makeup shop ng'oyagala bano ba Gabrisas bakuwe makeup omulungi, good quality. Banoonyeko ku Instagram Gabricious Luxury lyerinnya libakosa ku Instagram, and of course details zonna kweziri bulungi nnyo. Gwayagala makeup omulungi ojja kuba ate obafuna. Kale tugenza mu maaso okulaga makeup wa Brisha Cash. Awo nno bw'olaba twali ku Fat Bits yeah? Mwana mwalo oyo yamukolako awo obulungi nnyo. Brisha Cash bagenda maaso mupepeta nga bw'olaba omwana omuwala yina yalisanya okulabika nga alabikako obulungi. Kamekapa akutekakola bubi kaba kalabika bulungi nnyo. Omukyala oyo golaba amukolako yakola ku ba celebrities ab'enjawulo nga balaba Nina Rose, abakyala bangi nnyo ab'enjawulo ab'amaanyi era mwafulenga Nina Rose mulaba nga bamukolako. Naye olunaku olwaleero twagala okulaba Brisha Cash alabika atya nga kamekapa ako katudde ku mubiri. Allen Cruz agemanya. Njagala tugende maaso tulabe Brisha Cash omukyala oba Brisha Cash asobola okuba nga ateka makeup kano akanyonja kuba kuleeta n'abantu ab'enjawulo bangi nnyo engeri gye bakola makeup bamaliriza batya oli bwakola makeup kyekiddako paka okutuuka we bamaliriza. Brisha Cash wamma tubuulire kibadde kitya? Okay, now listen, top power. Sigala ngolongose chiyumba kyo, hamamu zilongose tokuba ndobo. Teri kitagwa buli kimu kijjako gwe. It will be one day when it's your day nga gwe boss ga bebachi. Bebakozi gwa manager nga bebachi. You know what I mean? Everything is possible, a miracle, and that is so. When it's me, girl, Brisha Cash, the guns are the proud kadama mabwati ya biologist na chogerako. Yamana ndi wone na musaloni bakola makeup. Buli kimu bakina era ngemunda banyumye. The fact is nyumye ni bamutanga already nchimanye. Nenga umuntu wankoze kwa muta fat face like a fat face beat. Fat beats. Yamana tusangiba wone ne Zambia nenga. Dike Plaza. Yamana Dike Plaza. Wone Zambia ku Dike Plaza nenga. You know, mutuwagile nenga for real. Tugenda we sawa zino. Yeah, ngena ku BBS telefina. Ogenda kola ki?
ngenda ku TV nobuza kyengenda okukola Okay. yakabiyerere babasubirayo nga thanks for supporting me ogenda kusho yani Alani Cruz the manager mukimanyi namwe sagala kindamu ekyo nenga Okay. love you so much you know okay so for bawemu akapera akaliba akayimba ke twina paida wakapia Okay. nenga sina kafulumye bakaita mpoma simanyi mujja kababa mbibali kati balinze nenga lemera ko no matter what them say lemera ko yamana sign out I love you so much era nga tulunako olwaleero mbasiibulira wano njagala okubeera nga ate mbagamba nti shene olunaku olwaleero ebadde proudly powered by Beaver Organic basonga wali ku Access Building opposite Sojavaro Hotel then Kogasine Maros Bridals Gabrissas Luxury bano balita makeup omulungi okuva wali mu ggwanga erye Sweden ne bamuyingiza Kampala abakyala ne banyiira Gabrissas Luxury. You need to test this ladies, yeah? Look for it on Instagram, they are there. Please try them, you won't regret. Otherwise, Brisho ina byagalo sembyayo nga tuva wano oba ka makeup ketubalekere kale ka makeup beat yako nga bamukolako musibe bulungi musule bulungi share subscribe mweraba